ennaku ebyo mu biwala ogenzeyo biwoza njagala abasajja bagagga kubanga omusajja omwavu ne wakuba ekika utanyuma simanyi omusajja omwavu Museveni wajjamu esatu alina ajamba tanyuma omusajja omwavu ne bw'alyambala atya tanyuma ne bw'alyambala olugoye nga olaba Museveni n'ajjamu essaati n'agiwa omusajja omwavu n'omubiri gw'omusajja omwavu tegunyumira ngoye ate oba omusajja omwavu musajja omwavu ne weyefuwa kasipule tekawunya yasigala wunya lusulwe luli okumanya eby'omusajja omwavu bibi beba abalwawo n'okuzaala omwavu aba abalaki akunya omugongo n'olaba ng'agenda kufa bufi naye omusajja omugagga akuwa ssente omubiri ne gubeera sensitive wenna ne weeta kwe kuzaala zo abagagga munkwate bulungi omwavu ne waseka abanga akaaba atya jako mukugamba nti gwe kennyini olabanga ekizibu ate bwe kakaaba kabeeranga kawalumbe gwoyina ki kitaawe yafata guza na wirubaalo oli ku basajja bavuma obwavu baganda we bakuzaana bagenda kuwasaani ewamwe muli banaku ne toyi yenkoma togimalanga waddeyo ebikookooma teri mwana bikookooma ne tipi temugimanyi mukosa bikookooma ogamba yagala omusajja omwavu nze ndabye Katonda musajja agamba nti okuwangalako n'okukulabisa ebintu obalaba mu Krismasi nga bazze mu kyalo serefu z'ennyumba emmere gye bagirira neri nga tabagala kulaga nnyumba nga tekuli toyi agenda mu ya neighbor naye yattaka eyabwe yankoma kati muwerekere mu kyalo ogambe nti njagala kunaaba essanja lirikwaniriza olugi basindika lusindika n'olukikulu naye Kampala yemolera ku Facebook okwo n'agamba ali ku Snapchat n'ogamba kumbe weeri mu nva z'amaleewa abakyala nga bakoze bubi bano no omusajja omugagga bw'omukubira essimu for example nfiiriddwa mu kyalo Whitney how are you baby I'm okay honey how are you ndina gyendi nkumisinga nnyo tamisinga na bigambo akugamba emiliyoni ogirabye eri ku ssimiyo buli engeri omugagga bwakuba essimu ate teri mugagga mubi taliyo ne waba yagwa olubege ne waba yanyiga emimwa nga gyakunjubuka ne waba teri mugagga mubi ng'omusangawa obulungi bw'omusajja nsawo abasajja abagagga atisinga bamanyi n'okwekoya tebaali badde nga beekoya ebigambo ayogera bibiri omusajja omugagga yokunala teyali n'abyenga kuba olwedde baba bawunya bulungi ebigambo babirekera bawunya ssente Katonda bakunoonya musajja mugagga gwani oli mwana waani bakuzaalawa bakuzika ku bijja byani omwavu sina kwagala mwavu gwe lindako nkunnyonnyole mukwano wasomera mu ssomero ki abantu abasinga we mulaba balina ba obi babe ne ba ogis mu masomero gye basomera gye beesanganga olw'okusinziira ku levels ez'amasomero kati gwe munnanga ow'ekyanna mukaaka linda weeba kyejjulula gwasoma naye gwe mwatuula naye teri wa international school bw'aba teyaliyo era zezo kilasi mwogenda okutambulira pulizi omukisa guudwe gwongukkiriza era gyegulinga ogwange gwe nnina ogwabalondemu nakugamba nti omukisa akajiiko k'omukisa kasinga ekidomola ky'amagezi omwavu kye nasinga okumukoyerako kukwata waleti erimu akasente kona kayina n'aloga akagiramu eno bwali abalira wabbali omusajja omwavu yalya emmere n'akola toothpick yenna mutudde mu mmotoka akuvuga yenna n'akola ka toothpick bw'ati nga yagala okulaga nga yalidde kinyeebwa nga yalidde ebinyeebwa babawa ne greens ne bali obutogo ne balyoka bafuvamu omukka oguwunya obubi mpola abasajja tobatabukirawo otyo bakole bayiga okola nedda tetubagamba mu bubi naye bambi badiya muyiga okola nze kati nze babulire basajja mmwe munkyawe temunjagala it's okay naye kyembagamba mukolerere bakazi bammwe be banaalya tojja kubanga olidde kinyeebwa ojja okolere toothpick omugagga ne bwalya wallahi tojja kulaba serviette tewali nakasigala kulinnya kubali bali tukula omugagga tabula obugagga tebweyogerera nagamba yabula obugagga ne ssente alhamdulillah nebaza Katonda nina ssente n'obugagga kubanga nafuna ssente n'ebikola obugagga mbirina wadde sinafuna ziri nyingi ze baalagira ebikola obugagga mbirina ate ne ssente nzirina omusajja omwavu abeera n'entondo bannange bwakusanga ku ssimu bwabuba bwakutunuulira obubi akulemesa azikuwa bwe buline alina ebbuba atondowala be batamanyi mukwano they are not romantic at all simply because babeera stressed ebyo Katonda yabigaba mu maaso ga Katonda temuli muntu mubi era nze ndaba nnyo abaana bakoze challenge y'obulungi bunnuma ogenda okunoonya walungi waali nga damage njereere factory damages ze ziri mu bulungi bunnuma walumba abeebizibu kubanga kapere
yagenda n'akola challenge n'agiggala kapere kasa yakola bulungi bunnuma nemmanya nti teri mulungi gwe buluma wamanya ki obulungi bwawukana n'obuwoomu ekyo wakitwawulira nakibaawulira obulungi bwawukana n'emikisa leka kwayita mulungi nga toyina oba nkunyonyole nti anyway saagala kukiddamu naye muleke kukaka ebintu ebisinga bigamba bwe biti abakyala nga todaba kunoonya musajja mugagga sooka weebuuze kati nze ndi mu bondi ntunda mmotoka n'abasajja benetolodde batunda mmotoka kitegeeza abasajja bayinza okufuna beebo otegedde tubeera awo tubeera rawundi abalese betugulako abalese zetusuubuza abaguze mwenjija ekyandi mu gavumenti maybe bwetumiitinga meeting zaffe tuli kyankwansi tuli luddawa bebo benjo tambuliramu kati munnange naawe atambuza obutogo bwo njagala okakane omutima gubeere mukakamu ofunaawo mu sekita eyo mwoli gwe waliisiza oba yakusasudde bulungi oba yooyo oba abadde wa booda kakkana omutima gubeere mukakamu teri muntu mwavu abantu abasinga bonna bagagga naye tebamanyi bumanya bya bugagga bwe balina singa okwata omusajja wo gw'olina n'omanya enfuna ye nekyali neky'olinaawe n'okikkiriza neweemanya neweezuula nakugamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa ate okufumitiza nsonga ya bwongo success and failure based on reason and reality era akatabo kano kakugamba nti njagala osomerawo abantu a man is a successful born with nothing but life in life njagala osome basomere just tuli kuddiba lya katabo somawo a man is successfully born with nothing but life in life we all desire to have a good life to become a successful men and women unless born in success like kings, queens, princesses. For most of us, the journey comes with a lot of challenges and hardships. However, from my personal opinion, which is a realistic and reasonable point of view, success starts with you as a person and requires you to have a reasonable thinking capacity. Thinking capacity. Omuntu yenna azaalibwa nga talina kyalina. Ozaalibwa nga toyina. Ng'ogyeko abalangira n'abambejja bakabaka abaazaalibwa nga balina ebyobugagga bisikire ebyensikira n'ebyo biza bibeerawo naye ne bemwegomba abagagga bemulaba baazaalibwa tebalina kye balina bapasita bujingo baafuuka bufuusi bagagga kyova olanga bayibuli eyogera mu Yeremiya 7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutwala mama wo Jjobe nnabbi w'amawanga. Bayibuli yemu nayogera mu Samwiri ekyokubiri 28 egamba nti Katonda agaggawaza ate Katonda ayavuwaza. Katonda kusitula mu bisotosoto n'akutuza n'abalangira. Mukozese nnyo emikisa okusinga okweyita kye mutali. Abamu mwasoma nnyo n'engato ziringa obutwe bwa mukene zinuubuse wansi. Okyanoonya mulimu. Fulufiga afune essimu emu. Ate oluusi olina n'omulimu naye nze nfuna essimu emu ng'omulimu gwe ngenda okukola gugatta emisaala gyo 9 oba 10. Omusaala gwe nfuna mu mwezi nga gugatta omwaka gwo ogw'omwezi. Nze gw'oyita ataasoma, nze gw'oyita omubi, gw'otalabawo. Guno omwaka saagala bano bantu bano babizibu 10,000 abakubira essimu buli lunaku 50 abo. Kakadde kamu n'akuba essimu n'agimalako omuliro. Naye nga teyazikuteresa, teyazikola lotamuwadde n'obeera mubi. Please, don't follow me. Don't follow me. Temungoberera, please. Leave me alone. Temungoberera. Musigale mu 2020 nabaleseeri. Omuntu akusaba 10,000 n'akuba essimu n'agimalako omuliro n'omuma n'akolimira. N'akubunya ensi yonna nga bw'oli omubi oli omuzibu. N'omubuuza nali nkwewozeeko wali ompaddeko. Kale mu b'ekika kyaffe waliwo waddaani. Awo obeera mubi. Toba mulungi. Olwokuba tomuwadde. Bulungi nnyo. Tobeera mulungi gy'ali. Naye tofunanga na mutima kugamba nti gwe omusabe. Nga n'akalimu k'olina takalinaako wadde bayiti ya katafaali. Tamanyi na watuukawo otya wooli. Kuba teyakuyambako mu lugendo lwo olw'obulamu. Naye lw'otamuwadde oba muki? Abalala baagala bingi blouse gyakulengeddemu gy'onyume gyakusaba. Jampa ebannange babadde mu bulu jampa. Please give me. Bw'ogimumma oba mubi. Nagigula sigyagala. Don't follow me. Don't follow me.
Don't. Please. I repeat, don't for me. This year. Musigale mwako mukadde. Era twabaleseeyo. Mwabatagala kola X content simanyi baani, please. Don't for me. Tomanje najja manyi genjogeza, oyina nnyoko n'ekitawo n'abaana. Gwatanazaala noonya nnyoko muteekemu kamera. Don't come to me. Full figure 2 mwezi. That is serious. Wali. Ekirala kye njagala okubagamba. This year ndi mulala. Buno mwaka oli mulala. Nnyo. Problem. Antakula ng'omanyi. Tinate bye sigenda okugendamu. Nina enkola endala. Eti ate. Eyo yange. Just akutakula. Naye nina enkola ndala. Bino bimuwoza okusaba bail bond. Ndi mulala. Programu eno ekutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Maria Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayambye abantu bangi, alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Bajjo olunaku olwaleero buli omu gwayogera naddala bannabitone. Bajjo my husband yagenze n'abapima yo husband. Husband we kikyayagaza abayimbi tewali. Lwaki yabatadde ku minzaani? Yes, fine, good and well. Maybe njagala bategeeza bana Uganda nti amazima geetaagisa. Lwakuba nti amazima gakaawa. Ate amazima ge gali. Buli muntu ayagala okwogera amazima kimanyi nti ogenda kuwa emisumaali nga Yesu Kristo bwe yali. Ze ndi wa P7 nogigwa ndi mwabuzi wa president. Ngenda okubeera appointment letter yange. Leta account yo nange nete yange. Tetwekoya. Sala za nabika kandi. Jaye byapa njeyo. Owa P7. Oyina diguli. Jaye byapa. Oyina bimeka mu Kampala. Sina yogera out of Kampala. Kwa natuka ate kuzifamu ojja kunyiika. Ojaga nti Museveni naye nga mbide kwa 7 years back. Owa P7. Temutumanyi naye abatatumanyi batuogerako nnyo nga abatumanyi. Yensonga lwaki mbakoze eki? Obalese mabega. Basa mu 2022. Kubanga bavaayo ne beefuula nnyo nti batumanyi. Tebatumanyi. Omanyi. Omanyi fulu figa. Fulu general. Halati ampalana. Hatajusa. Seguya. Oli w'amaanyi. Kotidde. So Bajjo mwene ensonga nga tudduka. Ensonga za my husband Bajjo. Ex-husband. Ex-saba. Neba naye ekisajja gwe wansala. Ekisi wantama. Ekisi wansala n'okuntama wantama. Omusajja wakiriya process Bajjo. Naye na ex asigala ex. Ex sigala ex. Teruwa lutalo. Fine Bajjo yayogedde endowooza ye. Buli musere zitegerekeka naye ate waliwo abamu be yanyigiriza ddala. Ekyo sina kigaana nga kulabisa. Bebe kulu. Bajjo ayinza okuba alina entalo ze ne bebe kulu oba n'omuntu omulala yenna. Ronald Mayinja. Ronald Mayinja. Bajjo ayina entegera ye nga ye. Naye ayina amabwa g'ayina nga ye promoter. G'ayiseemu. Kuba mutegesi. Naye ate waliwo ne kyeyasuusiza manyi nti bw'onyigiza nnyindo ogyeta omusaayi. Waliwo kyeyayitiriza. Naye nga mu byonna bye yayogedde njagala otegeeza bana Uganda batulaba. Abayimbi bakakaneko basalireko ba promoters. Ekirala bayiga okutesanga ne ba promoters. Ekigendererwa kyabadde ki? Yabadde agenderera ki? Tewali kigendererwa ki, ayina endowooza ye nga ye. N'entegeera ye. Ate nga ye promoter ategeka. Kwa abasajja mbala bamakubo naye balina amabanja. Ebintu byabyo byonna biri mu mabanka.
mumbalabaawo makubo kati boogeza ebyo bayiseemu omuntu oteeka ekivulu kati nga wala ongaye kalenda yabaddemu abantu mwalimu abayimbi ab'amaanyi abasuubira okulaba betwegombola buli lunaku era abantu balimu kuba kyasala papa miliyoni 6 era papa twagenda ku ebuloba forest park nga keka era enkube bakutonya oba buloba abakuba nasala misaaki singa mwamuzika ngenda kuzo mwezi 4 kubanga ndabira ddala King Saha ku mubali gwakuba toyeza mutayako sente ezo abayimbi abamu yabasedde nnyo abanyigiriza ate amu n'abalabisa nnyo naye ng'abayimbi ekyenja okusaba kiri kimu bamanyenga ba promoters batulenga nabo omuntu promoter okutegeka ekivulu kibeerewo kiwulire n'owulira ketinga bwalanga obanga wogamba nti gundi Abitex alanze katola Abitex awo tebamukutte haizi batalina sente njagala bategeza bana Uganda fine yayogedde ebimu bituufu mungeremu obendala naye ebimu si bituufu alina abantu bayanyigiriza oba alina busungu bwe nga yiye ku bayimbi abo naye njagala bajja atandika okuwa bayimbi ekitiibwa nga babebe cool naddala balegend abo the top 3 guys yalina omuyimbi oba Lutala mwasoza abwerere nze simanyi fine Lutala ayingiza abantu era mulungi ate Lutala ayingiza layers zonna ayingiza abavubuka abakadde abakazi n'abaana ate abakazi basinga okwetania endongo ate balaba nnyo Lutalo fine ne bonafu enya bayimbi bonna no basa wansi atonaga Lutala abasinga bajjo lipromoter abasajja ojagenda mbakweshe bazikumme bajjo fre Lutaya ne Mami Irene sira bayimbira kakadde buli omu kamuka omanyire vo ya Lutaya ne mukazi we mulamba ne yo manye banga lyakoleredde ero musajja yasutala kedube namweta bano abana bayise mikono gya Lutaya balabana kusendeza Lutaya bayza abalutaya bawanga bajjo so za bwerere bayimuke so Mami Catherine kusasa nomuteka ku mitwalo 8 kusasa no kusasira kusasa manyi gaira no gama ntine sawa zintola kusasa ezine sawa kusasa era imbira ne president namusitula omuntu ali akube ku Serena Serena ngomanya ndeka gwasobola linnya ono timba we kipande Ronald Mayinje mitwala 2 that is long Ronald Mayinje atwa kwa fena mutuga tugenda mama Mayinja era ina credit and respect ye olaba ne matia lumata zimbi oba matia mukabya nayo kwatema Mayinje mwe mitwala 2 gwani nze mwabademu okumanyira naye ate nga kyensaba mu byonna wabeerewo okufumitira abayimbi basalire ku buki batuleko ne bapromota kwa promota yes banga promota banagaana obbagula abayimbi batono bana basobola okwetegeka zera yuko ne muganda neteka concert soma twajerabira abayimbi bangi bategesa soko concert ne zibalaba kakati ate abayimbi abasinga tebaba na sente kutegeka ensano zo kutegeka omanye ndongo zaala kutala afia okwate milioni 10 n'oseka mu ndongo no enkuba netonya abantu batajja ne batayingirde batava waabwe naye nga buli kisobola okweta omuntu okikoze abayimbi abayina buli kindungo kitaddewo so endongo zaala babitu siku mubali gwe bayimbye miliyoni 2 abantu yabasinga abamu yabanyigiriza kwade kunyigiza n'okutyoboola naye abayimbi basale ku sente ate abayimbi bamanyi omulimu gwa bapromota nti bapromota bakola omulimu gw'amaanyi bapromota singa bava mu ndongo abayimbi tebasobola kwetegeka kati balekerawo okubanyigiza nnyo ate n'abayimbi ne promota watali muyimbi naawe tojja kukola tolina mulimu ate ekirala abayimbi bamanyi ekintu kimu nti nno obumu weetaagisa singa otuuka ku shonga omuntu omusaze waliwo omuyimbi ajja ku shonga promota alina abantu 3 nga mwatesa miliyoni 6 wamuwaka 3 naye nga muntu atana kusoza mu ddaka kadde naye ng'oyagala balance n'ogaana okuyimba ne bakuba ebintu ate birala bya miliyoni 2 bw'osanga abantu nga tebanaba kuwera kimanye nti tolina maanyi agugalese bantu si mu bubi okkirize mugabe mwaka tuyimba yes amaanyi go tegalese bantu abo kati nakuwaako yimba mwogere ekiddako naye n'osanga nga shonkalu n'obanja balance n'ovuga emmotoka n'ogizaayo ate ekyo sikikiriziganya nakyo ku bayimbi kubanga guno mulimu gukolebwa abayimbi ne bapromota buli muntu yeetaaga munne ekirala abayimbi kyenjagala obbagamba baleme kulekana kya URA mwagenda nga ewa Genosale nga Kyagulanyi abagamba ne mulaga Genosale nti mugulwa obuwumbi n'obuwumbi ne mulaga Genosale nti muli b'amaanyi muyingiza sente empitirivu nnyo wano ne mulya sente za Genosale mwalya sente obuwumbi n'obuwumbi nakati mukyabulya ne bapromota kati URA yo bataddeko omusolo mwabyeyogerera nti tuyingiza sente weziti tufumya weziti tweta weziti mwe mwabyeyogerera mugume guluma yaguze nzi kutekola ki mwe mwata kwa utalo olwo Kyagulanyi bagamba nga temukkiriza omulugu gwe mwakola kati mugenda kuzza obwenkulumu yesawa mwe mwayogera omusajja mwamugamba ate abeerayo mu bivulu byammwe
mwajjanga ne mugamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo nfuna buwumbi bwe buti nze ndi w'amaanyi nnyo music mutunda bwe nti nze ndi mutegesi wa bivulu nafiiddwa buwumbi bwe buti kinaana musajja n'agamba eno business weebale nnyo omusolo gw'eggwanga guli kati URA bataddeko envumbo mulekeraawo okukaabya akajanja mukwatagane bapolomota n'envumo mugisasule yes tumalize ng'otegeeza abantu ku Sura Motors Buggwa eriyo estate Hampam Villas ne bannaffe bonna betambula nabo Supermania bonna babategeeze alright nyongera bategeeza nti Sura Motors tusangibwa kibye ku Salama Road tuka mu Junction naye nga amangu da tugenda kwa tubabuulira branch ndaje twaguddewo twagaziemu olw'abandoza abantu obalaba enyinga gye bayingira zifuluma zijja nyongera okugamba nti Sura Motors oba oyagala ssente ezabuliwo tugule emmotoka empya n'enkadde noba wagijjejjo mu bondi gireete tuyina emmotoka empya n'oga nti njagala nnamba eyafuluma ejjo tubeera nayo tuyina emmotoka nga zitambuddeko naye nga namu ziri mu mbeera nnungi nnyo tugula emmotoka empya n'enkadde ate tutunda emmotoka empya n'enkadde tukola bibiri leeta emmotoka tukuwe ssente oba jangu ogula emmotoka ku Sura Motors tutunda ekitwawula ku baala bonna tutunda emmotoka ku kibanja mpola kasa tukwatagana nawe tutegeeragana tukuwe emmotoka ku kibanja mpola nojja ng'oleeta n'ogitwala n'osigala ng'oyita ng'oleeta ekyo ekitwawula ku baala bonna Sura Motors sangwa kuchiwe ku Salama Road kirirawo mu Junction ngada mu Junction ya Salama Road tuli opposite na mafuta gaita African Oil waliwo na kizimbe kipya ojja kubanga olaba Sura Motors waliwo abantu abangu abokutukirwako nga mumpi Kamoga Kapale Kaye Sina Pilot tumwinawo Dalmat wali waliwo abantu banyi waliwo Robert waliwo Nagambe solo kulaba yali blogger Kenya Media Salwa Dubai Kenya Media kubanga ye mwangu okutukako osobola kola MC Zoro noyogana ye aba kutusa kusala moto ne mugaga yenyini yebererawo Nagambe abagaga tulina babiri abagaga tulina Sura yenyini ne chairman era abantu bapangisa wano wa Sura kyovula ffe tukwata kibanja mpa ntukuwe motoka tetukwekengera era ye bondi yokoto ne motoka ku kibanja mpola namba yesimu osobola okuyita ku 0701879187 direct obera ku Sura Motors. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti no ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti no pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala yawo nti no beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti no system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Nyongera bagamba nti Buggwa eriyo estate bagule batunda ettaka ate batunda ettaka etaliiko nkayana ate bagula ettaka. Buggwa eriyo estate osobola okubakubira ku namba y'essimu basobola okugenda ku office zaabwe wali n'obagamba nti bannanga ba Buggwa eriyo estate njagala ettaka etaliiko nkayana
batunda ettaka etaliiko nkayana ate bagula ettaka etaliiko nkayana bagita Bugwe Rio Estate. Genda wali ku enajja nankumbi waggulu opposite ne club ya Nyondo we wali office zaabwe abantu abalina basangibwa bo baweesiga bokka muve mu kugula kutaka ku bantu bemutamanyi mubasanga abantu balina office oyo nabo basangibwa n'erinnyo liwulira nti Bugwe Rio Estate. Oyinza okuta ku 0705035267 njiddamu 0705035267 direct abeera mu office za Bugwe Rio Estate. Yes, nyongera bategeeza nti Ampam Villas batunda smart houses osobola ofuna ennyumba ewedde nga ennyumba yeetongodde buli kintu mwekiri ate nga weeri eri mu kifo ekiteeketeeke kirungi environment ennungi abaana bo gye bagenda okuwangaliramu muli basketball amasannyalaze gabeera standby supermarkets mweziri gyms mweziri kwegamba buli kintu kyewandyegombye ebisaawe by'emipiira biki byonna bibeeramu mu Ampam Villas. Osobola okgenda n'olambula osobola okutuukayo n'olaba n'ogamba nti ddala Ampam Villas nsobola okugulamu n'embeeramu n'abaana bange oba yosigala ng'onywa amazzi gabata View Natural Mineral Water Katanyonta ge mazzi gokka gali ku mulembe g'osobola okunywa g'osobola okutambula nako sigala ng'onywa View Natural Mineral Water. Abaagala obutabo bwa Arms musobola okgenda ku awantu wonna wali Shell nawali supermarket oba ku Shell osobola okufunawo obutabo bwa Arms. Waliwo akatabo kata Sex and Affair Based on Reason and Reality, waliwo akalaba kata Reason Has the Word Masterpiece. Oba osobola okgenda ku Arms Shopping Mall awasanga ebintu byonna byonna gwe musajja gwe nkwagala sebo nkwagala genda ku Arms Shopping Mall ojja kulaba edduuka etunda Arms litunda ebintu bya Arms byonna byonna ebiriko rebo za Arms. Omanyi kati ensi ennaku zino yambala rebo ate abantu bagadde nnyo rebos ya Arms. Genda ku dduuka lya Arms litunda Arms yekka ogule ebintu ebibirangidwa Arms era ojja kulaba nga litunda ebintu byanjawulo nnyo naye waliwo t-shirts waliwo jumpers enkofiira orders ebikopo caps and there are many things ebiriwo no jumpers naye waliwo n'obutabo bwa Arms ogule ebintu ebiriko rebo za Arms. Oba genda ku Kayongo Fashions basangibwa ku Arms Shopping Mall ate kuliko ne Mediste Fashions atuusa buli musono gwoyagala oba musono gwegomba ku Beyonce Rihanna genda olabe Mediste Fashions batunda ebisanyi bus park wenyininyini bonna ojja kuba basanga ku Arms Shopping Mall. So Arms Shopping Mall kuliko omwana omulungi era ate kuliko Mulongo Garments naye ali ku Pasa Stylos kuliko Pasa Stylos Pasa ya garment bannange yeka asitwe ddala gundi yona agiteke ku Arms Shopping Mall kati genda Mpasa Fashions onyume oyambale olabike bulungi ate osuubule asuubuza ku kibanja polo wakamu kamwamuwa Pasa Fashions Pasa Style eri ali ku Arms Shopping Mall ku level oba esooka level esooka nyinyi awo nyinyi ngotunde mu mulyango gwekisawo kya Nakivubo nyinyi ne Mulongo kwasangibwa kuliko omugagga omuto Young Lon naye kwali ajja kwasangibwa ko ne Senga kwali kuliko Joystar mene abantu abaliko naye nga basobola okwambaza n'onyuma. Nyongera okutegeeza gwe muganda wange naddala abantu ababadde mu Christmas season twalidde amasavu twalidde nnyo ne tweyagala nnyo emibiri gyatambudde ne gikoowa gendako ku Supermania ekuddaabiriza n'ekulongoosa omubiri kola gym sauna ne steam bakola anti aging basala emyaka ate osobola ogenda n'owuga osobola ogenda n'oyota balina sauna ez'enjawulo ez'omulembe gwe gye wandyegomye mu nsi yonna byonna biri osobola bisanga ku Freedom City oba osobola ogenda enaalya oba ewa entinda genda entinda olabe Supermania okole gym ya sauna ey'omulembe bakuteekako gold stones ne black stones okulaba ng'omubiri gudda bujja balina ekyuma ekinywa obutwa mu mubiri byonna obisanga ku Supermania. So muganda wange beyune obayita ku simu ate era bw'oba olina muganda olina kasisitako kagala omulimu kampisa kana kagonvu katuweereze ffe tujja kuba tubawo emirimu egifuna sente kutandikira ddala ku mitwalo 45 nkaaga kakadde bubiri tujja kuba nga tubawo emirimu nkubira ku simu yange osobola okuyita ku simu yange ojja kuba nga ogifuna omuntu ategeera nnoonya ajja kuba afuna esimu yange soba gigaba wano oba olina kasisitawo nga kale omaze okusoma oyagala school fees kumwongerako oba okola daytime osoma n'okolayo n'akalima akagattako totuulayo muganda wange tobonaabona oba tolina woosula era tusobola okukwasaganya tumanya nti ono abeera wala asula wala talina wakubeera ne tugamba kisinziira kasitoba n'ebikwogerako ng'olina ebikwogerako ebirungi bazaddeyo bakweyimira oba baganda bakweyimira nga background yo nnungi tuba tusobola okufunira omulimu
nobera maridadi sana so kukuba akusimu yange oba kunonya nonda ntogera one on one netulaba nti business sobo kutambula okumovinga nga bannayuganda tulina okusigala mbagambe ekigambo kimu twagala ensi yaffe nga bannayuganda tuyagale nga bannayuganda ne bazannyo baganda baffe abasama bazze wano mu Christmas season ne mu investinga mu nsi yaffe inshallah nsaba Mungu abasaasirira mwongere okufuna sente muzonge naye mbasaba next year mukyuse kulinnya abantu abaana bayonoona ekigambo basama naddala abaana besagala kuddamu kwogerako bamufuna mpola ekigambo basama bakyonoona buli muntu ayita ku airport awo n'akomawo yeeyita musama kandi baganda baffe abava UK abava mu America abava luddawa abava Sudi abalinamu kasente omuntu abalabanga basamaavu olw'okuba nti ekigambo basama bakitta oba tubayite ba investor oba tubayite ba donors oba tubayite baani naye nsaba era batandise okweyawamu by the way batandise okutuulamu ebifo byabwe byawukana katwade ne Jose Billionaire obala ababeera mu gavana ababeera luddawa okulaga okweyawula ku bantu abatta ekigambo ekyo naye nga mbebaza buli mwaka mukola sente ate ne mukola mu investinga mu Uganda inshallah Mungu abongere sente abongere mikisa mutambule bulungi nga mudda era mubere ba mirembe mube balamu musobole okukomawo mu nsi yaffe Uganda kubanga jjukira east and west sigala Uganda is my Uganda home is the best